prophets. This is not a generation of prophets. This is a generation of Christ. That's why I always tell pastors, don't call yourself a prophet until you knew the role of the New Testament prophet. Because there is a huge difference from the Old Testament prophet and the New Testament prophet. If you don't know the difference, please don't call yourself a prophet. Because right now, God is not speaking to people through prophets. He's not. So if you don't understand that, you will begin to think you are the Elijah of today. I am the Elisha of today. Then you hear people say, Elisha generation, Joshua generation. It's an insult in our generation. These are the days of Elijah. If Elijah was here, I could have slapped you. Amen. These are not the days of Elijah. These are the days of Christ. And you are not clapping, I don't know why. These are not the days of Elijah. Sharon, are you hearing that? Don't sing it here. That's what we tell musicians and they hate us. Sing a song of this generation. Because if Elijah was here, these are the days of Elijah. Elijah would say, no, these are not my days. My days were finished. These are the days of Christ. Give me Hebrews chapter 1, verse 1. I show you whose days are these, so that you cannot sing that song again here. I'm looking for Jesus. Where are you, Jesus? Where are you? Don't sing those things. Long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through what? Through prophets. Now, give me the following verse. And now, in these final days, final what? Days. Whose days are these? God has spoken to us through his son. Okay, njala kubala musako mwenna mikwano gyange abali eyo abatuuliriza abagoberera Just Gospel Media Uganda. Anjala okwebaza Katonda kulwammwe mwenna. Okusookera ddala mu byonna njagala kubasaba musharinge video eno. Ekyokubiri, gwe nasobola okunfunira account ya Ruth ono wa Roko, ono mukyala ayatikanga akaberenge, oyo wa Ruth owa Roko, munyambe buyambi kubanga videos ebbiri ze nasembeyo okukola ku luyimba lwa Justin Naboso Musumba. Omukyala ya blockings, so I can no longer access account ye. Yet nga waliyo byenjagala okulimbululayo, so yagenze ndozo okola ka pressure kamuyitiriddeko na blockinga, so I cannot access her account. Naye account ye kyaliko obulimba bungi ddala kyetandisa okwagala okwogera ku bayimbi. So munyambe Ruth, yonna gy'oli wakoze kyabwerere. Amina, I will find you still. Mpozi n'ekirala, omukulu ono bwe muba mumuwuliriza ng'ayogera kato, vidiyo eno erimu aboononefu ba mirundi ebiri. Omwononefu asooka ye mubuulizi, omwononefu owookubiri ye muvuunuzi. Kati omwononefu asookera ddala ayogera ebigambo naye tamanyi tensi gy'ayogereramu. Kakati
n'osaasira ekibiina. Ekisooka Bebulaniya essuula esooka n'olunya olwokubiri. Bebulaniya essuula esooka olunya olusooka Bebulaniya essuula esooka olunya olusooka n'olwokubiri eyogerera mu tense gye tuyita past participle. For your information, past participle ye verb eraga ekintu ekiri completed but at the same time nekisigala nga kikulaga nti kikyali passive tense. Okay, so Bible esomesa nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma he has spoken. Kakati olunyiri terugamba nti he is speaking, olunyiri terugamba nti he speak. Olunyiri translation yina gyogenda okusoma egenda kugamba he has spoken. Kakati he has spoken, speak, speaking, spoke. Spoken, it is a past participle. Speak, it is present. Spoken, it is past participle. Spoken. Spoke, it is past. Kakati verb ene ya spoken erimu kano kagundi ka verb akagamba he has spoken. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Kati he has spoken eyo ekulaga nti ekyali passive. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma olunyiriri omuvunuza aluvuunula bulala atuukirize okwegomba kwe. Olunyiriri lugamba yayogera. Bw'osoma Bayibuli y'Oluganda, Oluganda lujja kugamba yayogera naffe okuyita mu mwana. Kakati omubuulizi ye agamba he has spoken. Kakati yayogera naffe okuyita mu mwana lwe Luganda, yayogera naffe okuyita mu mwana. Kakati Katonda yayogera naffe okuyita mu mwana. Twagala ntwebuuza Kristo biki bye yayogera naffe ebyamuweebwa kitaawe okwogera naffe? Yokaana 17 n'olunyiri lwa 8 lugamba nti for I have given them the words that you gave me. Ebigambo byewampa mbibawadde. They have received them and they have believed me. Ebigambo byewampa. Kati Katonda ayina ebigambo bye yawa Kristo. Tukaddamu. Katonda ayina ebigambo bye yawa Kristo abitugambe. Era mu Bayibuli mwebiri, mu njiri za Yokaana zonna n'enjiri za Matayo ne Luka n'abalala. Matayo enjiri ennya. So muno mwe muli ebigambo Katonda bye yayogera naffe okuyita mu mwana. Yabyogera dda naye n'olwaleero bikyakola. Ky'ofa bankugambye nti tense eyo eri past participle but still ekyali passive tense. Why? Kubanga ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna nga bwe yakyogera era mu ndagaano enkadde, n'olwaleero era kikyakola amakulu mu bulamu bwaffe kubanga ekigambo kya Katonda tekiggwaawo. Tuli ffenna. Yokaana 12 n'olunyiri lwa 49 kyava gamba nti saayogera ku bwange naye Kitange eyantuma be yampa bye njogera. Saayogera ku bwange naye Kitange eyantuma. Saayogera ku bwange. So Kristo akulaga nti alina ebigambo ebyamuweebwa kitaawe obitugamba. Ye Bebulaniya essuula ensooka n'olunyiri olusooka n'olwokubiri agamba nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera. Olunyiri terugamba nti ayogera. Bw'ogamba nti ayogera obeera ogenda kukuba kye bayita bannabbi ab'olwaleero. Kakati bannabbi ab'olwaleero waliwo abakyamu ate era waliwo abatuufu. Bannabbi ab'olwaleero boogera rema. However nti mulimu abatabuulira Kristo naye gye bali abatuufu. Kakati olunyiriri terukomya bannabbi. Naye olunyiriri lwogerera mu tense eri past participle naye ng'ekyali passive tense. So olunyiriri terugamba ayogera, olunyiriri lugamba yayogera.
mwawaaba nnyo bantu mmwe mweraba.